kati bawanike Sky Soldier oba bobiwine tekijja soboka ate balina ki balina talent balina mu talent etya eyimba oyo mwana alienskin nze mwagalira ddala kubanga yayogedde amazima nze Dr. Amale mukama yanyambye okutuuka wano Kyagulanyi musaamu ekitiibwa ne tomunkuba nze sitijja omanyira nzimujja mukulu nze Dr. Amale oba nina ebitege oba nina emyufu oba ninga akabizi naye nze kyendi nkiri era mpagira gavumenti eriko Kyagulanyi bwalijjanga nkolaki ng'okyuka kati alienskin yakoze ebintu bibiri byensinga okwagala alienskin yabagambye nti nze sitaani yeyandeeta ekyo nakyagadde nnyo sitaani yeyamuleeta kiki yabadde ategeeza yebale kwogera mazima nabagamba bulijjo nti obulamu ddogo oba kusaba ne muwakana omuntu asaba oba aloga okutuuka waali kati mmwe mwenna mwekukutuka mu Katonda Mukama amuyimusiza yayogedde amazima sitaani yakola ki era ajja kulya ebibala bya setaani kubanga italina mukwano naye amazima agoogedde era akyogera nti bobiwine sige maanyi gange nze manyi bye nasaddaaka. Okay, abalungi abatulaba amanya n'eddoboozi nze Jonah Saints twali twabulamuko n'omukulu Amale naye ate tukomyewo bulambirira tugenda kubale tubatuusaako ebinyuvu bingi n'omukulu Amale waatabaddeewo tubadde tumusubwa naye kati akomyewo tugenda kuba ate ensonga tugiggusiza ddala omukulu Ssebo wanyi sabo twala akakisa kuno obuze kubatulaba muli mutya bannange mbasaamu ekitiibwa nze Dr. Amale omuko gwa Musa n'omuti gwa White Star Market Premium White Dajent kyali Bawanina Rose nayingizaawo omuzungu omupya hatani oyo gwe wayingizaawo ani kati mulembe gw'abazungu muyimbi byonna by Uganda build Uganda ogamba tulwa okuza nsi yaffe butere bali bamiki baleese muzungu ndeeta waffe naye bw'omulabako muganda wange asinga bannyoko bonna leka naawe bannyoko mbamanyi balina omulevu ng'ogugu kizibu balina bwoyayo yabunene obw'emikisa naye sibirevu sibirevu kulikayo ku nnyonyi navuddeyo baŋŋambye wabaddeko eyo Sweden nentambula nzunga bukino bwe watuleeteddeyo obutinitini naffe tweyagale ampa ate mulina baana kati mwazaala ate mwazaala mukyali waliwo ekyenjawulo ekisukka ku ekyo omukulu Ssebo kale nno olunaku olwaleero njagala tuttaanye ku nsonga ezimu ku bibaawo alienskin afuuse ensonga afuuse ekirala alienskin manyi Uganda yaffe eno abantu obwongo bw'abaalokingira mu bintu bibiri Museveni bobiwine kati awo ekigambo ekyo nzibula n'okugamba nti omuntu waba alina talenti omuntu bwagamba nti abantu bakwagala ne bakuwanika saayina talenti wayina talenti saayina nnyimba nnungi wayina ennyimba ennungi kati bawanike Sky Soldier oba bobiwine tekijja soboka ate kati balina ki balina talenti balinamu ku talenti etya eyimba oyo mwana alienskin nze mwagalira ddala kubanga yayogedde amazima nze Dr. Amale mukama yanyambye okutuuka wano Kyagulanyi musaamu ekitiibwa ne tomunkuba nze sitijja omanyira nzimujja mukulu nze Dr. Amale oba nina ebitege oba nina emyufu oba ninga akabizi naye nze kyendi nkiri era mpagira gavumenti eriko Kyagulanyi bwalijjanga nkolaki ng'okyuka kati alienskin yakoze ebintu bibiri byensinga okwagala alienskin yabagambye nti nze sitaani yeyandeeta ekyo nakyagadde nnyo sitaani yeyamuleeta kiki yabadde ategeeza yebale kwogera mazima nabagamba bulijjo nti obulamu ddogo oba kusaba ne muwakana omuntu asaba oba aloga okutuuka waali kati mmwe mwenna mwekukutuka mu Katonda Mukama amuyimusiza yayogedde amazima sitaani yakola ki era ajja kulya ebibala bya setaani kubanga italina mukwano naye amazima agoogedde era akyogera nti bobiwine sige maanyi gange nze manyi bye nasaddaaka naye tubaddewo nnyo nga tulaba abantu abali ku luyi lwa bobiwine oba aba NUP be bageza okuba nga ate basitula erinnya lya alienskin okutuuka waneeno wonna waatuuse tebaalisitulako yadde n'akamu tugambe tutya kati waliwo ekivulo ekigenda omusala yatiddemu nkwatyo n'agiyimiriza bafunye buzibu nabategesi n'abategesi bali omuzannyo kati kankubuulire sho okugikola tekitegeeza nti
kubanga ani ono Yanga Mulu Yes sir. yandibadde agiteeka Nambooli kubanga alina full support yaki lwaki yagiteeka mu kabaala ana abantu ne batajja. What you have, your talent n'eddogo lyo n'omukisa gwo bye bikuyisaako bino birala kyakaali n'ava gule tayimba weni yupi Rema tayimba ayimba tamutumanyira nammwe naye kaakati bayimbi bangi tuzze tubalaba beeyoleka mu bintu by'ebyobufuzi ate nga nabo bwe bazimba talenti yaabwe. Lwaki eky'omwana ono ate kyakubye nnyo encuku embannayuganda nti ate bamwefuulidde bamuyeekedde bannamwefuulira talina mikono bamugyemu amaaso. Waliwo shona gy'owulidde yasaziddwamu ng'oggyeko eyo gyeyesazizzaamu tomanya wayinza n'okuba wendala ezigenda nedda baaba abantu baba ne South Africa alinayo show alienskin weebale wamma eyo kosi gye tuliko omuwagira nze mpagira alienskin lwansonga ezi alienskin tamanyirwa ate yagambye asinza setaani yayogedde amazima kyembagamba bulijjo nemukimanya dogo Katonda yavudde n'abagamba amazima temumwesibaako akati yogera kyokola nze Dr. Tisi wagira Kyagulanyi Robert Center ate no nina ne marathon nga 8 ogw'ekumi wano ku vision ate abantu bajja kukola balina okujja kubanga oyo atajje ne bwe netimba ekifaananyi kya NUP ne bwe ngamba Kyagulanyi bwatimba marathon nga tebajje era tebakola ki kuba ku Victor Kameno tebajja kireva jje wabala Binyonkondo walabe kisoze zamukola emu ne batuka ne bagijjana ne balimba mu sente tovumira wano Binyonkondo kitegeeza ki mu Luganda obanga ovumye omugagga Binyonkondo nedda ssebo omugagga abannigi Segaali Nyanyaali oba Binyonkondo oba ekyo kigereza ku muntu gw'obadde ngolaba akaseera nti alina kakale waali nemusajja atukeleva sigambye nti munaku mumulabye embeera gy'abaddemu mumulabye embeera gy'abaddemu abadde yeetaaga abantu nga mmwe mukwatirako nagenda emukono waliyo abantu 2 wano nawe tewaaliwo bantu kamera baagiwunzikanga bati naye ng'eri emabega trailer zidduka ninga abantu mujjubisa bannange bannayuganda kireva jje ekivulu kyandijjudde ne basiba n'enguudo kubanga yali ali ku saidi y'abantu naye lwaki kyamusala yaggwako neera yagezaako kulaba ng'afuna abantu n'abo abayingira tumanyi babbajjo yabakubira essimu tekisoboka abantu nali wali ku mulyango nga tukola analysis awo naye ng'olabira ddala abantu bagula tiketi abantu bagula tiketi bawagira kireva jje nze naliwo nawala mwali mu bamasimu temwali tumulaba kireva jje waboga nti kireva jje yalimu abantu kireva jje sho zamusala n'ey'entebe ne bagijjayo. What you produce the people, the amount of material is what they call matter is anything that occupies space. Matter, the amount of density, the amount of material ozito waki kikyowa abantu ddala kati ebyekyakaali bibeerawo BWINO gyo agenda ebweru ne musala wakiraba mulimu abantu 2 ate batudde ate babonna bahomulesi ndoza babaga muje mufuna akawunga tewali bantu kana kabuzo olabika gwe muntu omutuufu okukabuuza omuyimbi yenna wano e Uganda ategese ekivulu bago bategekedde ekivulu amaanyi ge kisinziira ku bantu babayingiza mu kivulu ekyo we tugalabira oba either ways ebintu bingi kuba nokugaba kompu kwayitira wano waffe complimentary naye tugamba nga Mr. Kisemakulu abantu tebajja lwakuba nti alina ennyimba empya olw'omukwano ogwedda ennyimba ze teyaggwako yakola ekiseera kye naye ennyimba z'abantu bakyakola si bakyazaagala n'ekitiibwa kati ate misaki bingi ng'oggyeko n'ennyimba kubanga ate Mayinja amusinga ennyimba ezakwata bannayuganda omubabiro naye Mayinja tasobola kuleeta bantu kubanga Mayinja yeezimbira kuwaana yinki ali n'amala nayeekyusa kati Mayinja n'aba ng'agudde mu maaso gaabwe tebakyamwagala kati misaki engeri ekitiibwa kye yakitwalamu nakyo kireeta abantu bingi naye bano abalala bonna talent olina okuteera sho nga nnungi olina okuleeta sho nga nnungi abantu bajagale si gwe ganti takataka wamuwo Ismail NUP biki ebyo
gundi nga teyakoze Zondaba yanga mulo nga teyakoze lwaki yanga mulo yateekera mu kafu kabaala waliwo ebbaala erina ekisaawe nedda so lwaki yategekera awo nali teyekakasa bantu bwebanga nupu y'amaanyi bobi yanga alanga esho bobi yanga yafuuka promoter anti kati bantu bamwagala abanupu baba bakwagadde tebamwagalangako kakati tetuva ku mulama gwa alienskin tukyali ku alienskin bubaka ki bw'omuwa alienskin bayibuli egamba mu revelations nti kiseera kituuse alogaloga abbabba omutuukire butuukirira asabasaba nnyo alienskin yongera eddogo naye kirayimiira nga bw'oli oba osigalawo yongera amalala yongera okwepanka yongera okweraga tuli kulaba nga obudde bukoze butya buyise kubanga buli kintu kyonna kipimirwa mu budde naye ekkubo lyesesi kuba yagala esesi kkakka naye byonna nabyagadde ezo zonna zembala za setaani oli wagambe yamuyisaawo takkakkana teyeetonda tagwa wansi tamanyirwa keep it up. Okay, eyo gye tuyitira mu nkuubo bangi bawaawaala bagamba nga alienskin wayolekedde okugwa ekigo ekintu ekyo gwoba olaba kisobola abadde ayimiridde omanyi okwonoona erinnya olina okuba nga olirina oli okwonoona erinnya olina okuba nga olirina okwonoona erinnya olina okuba nga olirina. For somebody to spoil your name, you must be having that name. Kati toyinza gaba kyotalina alienskin naye yennyini akimanyi okumanya is a perfect person from Lucifer. All the qualities azirina buli kyomubuuza ye akiddamu era mwagalira ddala kubanga yalaga sayidi omwenna mwekweka mu Katonda naye ng'eddogo eribali tolirabangana kati gwe mindi gyofuuwa malevu ago Abidex agamba ye yakola omwana ono okkiriziganya nakyo kituufu naye era yakola anaakolebwa akoleyo omulala kale akole Serena Butter kikyotegeezako Serena Butter Serena Butter waali tumulaba ayimba bwabanga Abitex w'amaanyi akoleyo omulala nga Serena Butter kuba yamulemerera ne Chris Evans amukozi Abitex okola alienskin naye yali wakolebwa alinga Guardiola bamukyalenje nga bamugamba atendekewo Estam etwale Champions League bakakasenti mutende simiti mutuufu naye bwabanga atendeka Bayern Barcelona Man City ayinza obutaba mutende simiti mutuufu nga mutendesi w'Abagalactico na tiimu nnene bwabanga mulungi Abitex yasanga oli yaloga kubanga alienskin kyemwagala kagamba yaloga dda yayita mu setaani okujja katolina byomwekwatako tomwepangako muveeku butereevu era bajja muvuma bajja muwendulira galinze Dr. Tikiringani ne bwonvuma onvuma emu emimyufu njirina onvuma obupale mbulina kale Dr. T kikyentya eyo nga tuvuddeyo katini njagala tontangazeemu ku nsonga ya iPhone ne Nokia gw'ogwawa ate era njagala otulambululire ensonga zino ddala kituufu Shiba ne Cindy Sanyu bandisaanye okubanga ate bagenda mu bato basobola okubatolinga lwakuba Cindy musege gwa dda amanye endongo musege ogwedda nti newe bakompitinga mu kunama bukunami nga si kuyimba Cindy asobola okunamira Shiba n'aziba amaaso kyogamba yeekomako bwekomye mu nsonga ezimu Cindy musege gwadda era in fact mbadde nsaba abantu nsaba Shiba yeekyuse ayekube mu mutima afuuke muzinyi wa Cindy kwolwo olunaku si kubatolinga naye wabula afuuke muzinyi we afuuke video vixen bw'ati anyenya akyuse DJ Michael yetakola show ajje bamuwasooke ayimbe bamusasula akole ki aveewo ku sheeya aleme kubajja kuba yeewaza okutegeka
abebaze sound security ebisawo n'ebiki ayibe bamusasula akole ki aveyo kati maze okulaba oluyi lwogwako lwa Nokia Nokia eriwa kekanena akasima kati kakola kagundi yesindi kagudde ekigone kasigadde kakola yesindi kati agundi oli yani ye iPhone sindi muyimbi batugamba kati ate shiba akyatambulira mu ddogo lya akyalemedde ofuluma eddogo lya Jeff Kiwa likyamutambulira kubanga yali kubira era ulaba nnyimba zakubira tali naye si nnungi ngezaki ne Sindi alina bandi ye Sindi ze ndazo kulaba shiba ngakola gundi interviews ngayawukanya nani ne Sindi tumuve nako Sindi musege gwadda golowooza bate eno yegenda okumala Sindi ayinza n'okujja ku stage n'abaana be eyo kaki bakiwangudde shiba atereka nawe kisusa mpozi oli naye aleetera awe kasabo kabbiringanya eno ensonga ze tulimu za musical si za kwolesa famire baana oba basajja ebintu bingi ebiwangula omupiira omuntu tuyinza okuba tusamba omupiira oli n'akola kagundu kitegeeza ali resist alaze nti abaddugavu nkima ekyo nekyonoona omupiira gwonna so ebintu bingi ebisobola okuwangula bato nga luvuddeko okuyimba many things. But is it really advisable for musicians here in Uganda? Ato tutandika okwebinsanya nga bagenda ate era music staff radio yafa kasta battle ye music battle ye talent ekikumira ensi eno ng'etambula abantu nga bakola tuli mu lutalo ne setaani n'obwavu n'obugagga kakati nze Dr. Amale nkeera kulwana na bulamu nze sikkiriza najja kukola kyobola bwe mba nkola omutanja Samira be binyo nembyasa kubanga oba nzibire ekkubo lyange erivuga benzi ate tonkuba gwe sikunaako buzibu oli wenaare sikunaako buzibu toli wenaare simanyi jegaane sinnasalawo lwaki tonnasalawo tolinoza lyakumya munana kyali mwana muto ebirevu byankeera bukeezi Dr. D sibula abatulaba kuba ndaba kati obudde bukkutte mwebale nnyo abatulaba nze Dr. Amale wenvaano ngenda ku Sky Soldier ogenda kulaba omuliro ogugenda okubeera awo ne ku bato nabaayo bato ojja kubirabira ku social media wano byonna mba mbigoberera kale tweyanza nnyo tweyanzege akumira takumira era nenyini agenda tukwata ne Sky Soldier era bagambire ddala balina okusubscribinga ku channel subscribe eno channel kasita Dr. abeerako ebeewereddwa omukisa ddala nze Dr. Amale nze nvuga Benz ne bwe mba nzija wano saagala kuleeta ntalo ulaba abantu bapakinze ogire kaka jo parking Benz oli apakinze wakantu yakuleeta ntalo na tuve wano bannange mbeere bulungi